Still recently nga tuvudde eri tweyongedde tuvudde mbabonsa tweyongedde okukira recently I think tujjukira Lawrence omukulu amanyiddwa nga Eddy Kenzo bamuwa obwambasada wa tourism wano mu ggwanga lya Uganda. There was mwalaba video nga tugibatuusako some time back of which he was really very happy okulaba muno bamuwadde ambassadorship yowa tourism. Mujjukire muno si yokayoka Uganda just okubeera ambassador of tourism obulabirako ambassador wa tourism mu ggwanga lya Kenya which didn't go well ne banna Uganda. Actually abamu baali bagamba muno tebagenda mu voting mu some of the awards Afrima the other year then Afrima y'omwaka guno because yalinga Ugandan but well nga representing other countries. But this time around Minister Chiwanda came out namuwa okubanga abeera nga ambassador wa tourism mu Uganda. What is the gist of the story? Ekintu kya story eno kiri wano nti nno Eddy Kenzo during his visit mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo after came n'abeera ng'azuula muganda we omuwala era nga bino byonna byabaddewo olunaku lwabadde lwaggulu era nga yavuddeyo naye ku bifaananyi ebyenjawulo ng'agamba how he found sister we gwabadde amaze almost emyaka 23 nga talaba era bino yabipostinze ku page ye eyowale ku Facebook wenjagala okuba nga mbasomeraka Facebook post ye. Ebimu ku bino byavuddeyo nayogerako yabadde ogamba muno yali amanyi mbuno maama we yafa ne taata waabwe gwe bataalabako ensi yabatwala mu bitundu ebyenjawulo but finally after 23 good years freaking years omukulu ono Eddy Kenzo yavuddeyo n'abaera nga ate asanga sister we era masanyu mangi nnyo yagambye muno era nze mbadde mumanyi ndikaana kambaata nga mumanyi mbuno nebeerako nzekka naye munnange ensonga nga yemuzirabye n'ensonga nga bwe ziri I finally found my only sister era nga munnange ono mbadde maze ebbanga lya myezi emeka lya myaka 23 nga munoonya. I want to try find Eddy Kenzo's post so that I can read out for you guys so that musobola okuba nga mukola ki nga mugitegeera bulungi nnyo so that tugenda mu maaso nze nammwe naye nga Eddy Kenzo amasanyu gano gamujjidde oluvannyuma kuba muno ennaku ez'emabega abadde agezaako okulaba ng'akola ki ng'azimba ebijja by'abajjajjaabe era ebintu bino byadde azimba ebijja ebadde bisangibwa wali mu disitulikiti y'e Masaka mujjukire ng'akyali ne mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. They used to go there ne bakyalayo naye nga esimu yange bwe loadinga faster wano yes egireese njagala just kubalagako nga bwolaba ebifaananyi ebyo. Right now Eddy Kenzo ku Facebook ye alina 1.2 million likes ng'era y'omu ku abasinga likes ennyingi ennyo wali ku Facebook naye nga mu post ye yagambye bw'ati omukulu Eddy Kenzo yagambye I've discovered my sister after 23 years mukama wa buyinza bannange during street times buli omu ensi yamukasuka we tumunoonyeza emyaka gyonna naye guno omwaka gwe yali yategeka alhamdulillah muka Allah yasinga akaana ka maama wange bambi mu masanyu gokka getulina ekitiibwa kya mukama na posting ebifaananyi nga mubiraba wano kusimu yange naye mugenda okubanga mubiraba kuki kuwano nga tu editinga kwa Lawrence namu editinga abeere nga nakyo steve ebifaananyi ebyo biteekeyo kale producer teeka ebifaananyi ebyo tubeere nga tugenda maaso naye nga masanyu gokka munnange era comments wano oziraba bambi ekika kigenda kiwera Kenzo Maya Musuuza Mande Namande and the sister the Dark Lines Club comments Lawrence comments nazenezeka kankusomera endala emu ono yagambye Slay Queen's gonna start befriending her Kenzo oyo brother wo nange mumpe kasaizi nja kanyumirwa onagamba bambi ekika kigenda kikulu nayagambye wabula you with your diversions totudde how can you be a celebrity all these years nga takuzuulanga neba heta ba Facebook Lawrence olunagamba mukama wa amaanyi mashallah ekitiibwa n'ettendo Allah bimudiziwe mubuuze oba ayina kadi ya people power mwana yagambye Kenzo abuuze sister we oba ayina kadi ya people power eyo katuveyo. Anyways Kenzo congratulations okubanga wasanze sister wo essaawa ezo zennyini wamusangidde naife wamusangiddemu masanyu gokka era twagala okubanga ekitiibwa n'ettendo tukiddiza subhana Allah wa ta'ala. So ensonga bwezito bwe ziri naye nga mwebale nnyo okulaba muno ekyo kino mukikwasaganya massive nnyo genda nasaawa subscribing tube nga tugendayo mawulire amalala mangi nnyo tukyalina mawulire mangi malala mangi nnyo tovaawo wano ku Just with King Smith.